mwami Kagenyiruka yebale kolera kawempe mu nsonga za NRM speaker ne deputy bonna bana NRM sebo nkwagaza byonjagaliza kale speaker ne munne bonna na NRM muyina emikisa gyammwe sebe ebifo ebisinga wa speaker wuuyo NRM deputy we NRM jonno gye bayita baraka mbabuulira mujja kuddeeyo nkwata asembayo ngende maaso wanji omuwole sebo nje nkulamusizaako nnyo nange sebo okyaliyo taata nje ndi moga jasooka okwebaza program mu bantu mweri ate weebale nnyo okukwata amazima n'obwenkanya amiina ono baba nga bulijjo maneja wa PK yadde mu Lukwanga ndi concrete ensinzidwa ne Nakabugo wa Chemani Mutumba Fred yantwala ku kyalo bulijjo waliwo abasajja ababadde beekubira emiranga ennankulabye n'abasirikale b'amagye ne banywa omwenge olumala okunywa omwenge ne bakakkala ku bantu ba bulijjo basooka bakankabula emiggo olwatuuse mu ofiisi ya DPC Maseke awo Olodi Kampala oyo neyibawo era ejja kugenda omunneebalize yakutte omusajja w'amagye n'abasiba era ndowooza ennaku zino kooti abawabi ba gavumenti bati bakyakola eggulo fayiro yagikutte mu kooti obuwabi bwa gavumenti agidulemu basobole okufuna amazima n'obwenkanya bujja abantu badde beemulugunya mbu tetufuna buyambi kumbe bujjo tubagenda ku poliisi DPC Maseke oyo anakusobola okukozesa emyezi 3 awukolodi Kampala bamunneebalize nnyo era atambulire awo teri muntu yenna yenna ali mu byokwerinda niwe mbagamba bujjo ku leediyo nali waggulu w'amateeka taliiyo era DPC Maseke yabakutte babiri nnyo ab'amagye bali awo mu kaduukulu olodi Kampala kirungi zikizanzi okusooka omwogezi wa poliisi Kampala n'emigizano yekikawala yebali nnyo okwogera ebigambo ebiriyo ate kabisengejja omukyalo oyo waliwo RPC Sebuya awe Nateete alwanyisa nnyo obubinete omwo mu Nateete tansebyeyo Fandolule atuula ku lijjo ne Nateete oyo alwanyisa buli bw'enguzi ku poliisi Nateete emusigala akuggyeko ssente baba abaabo nnaku olungi kama Katonda akunkuumire nkunoonya baba njagaza kigwakola mu reporting aga police ndeka you're in the mood mawulire ku file all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo yo bwino Munnamasaka Yusuf Muhammad Kinobe this your boy Umuzirandiga yewunyisa Okay, ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo abulaba bano n'omukazi yantise biggago bannange kyokka kwali mbugendayo genda nkulabe ne mu kamera sitozijjaako abafumbo tulabye ennaku anyway muli muti abaganda bange mugamba mutya mu mbeera yonna wele kulaba nti ate gye muli Pale FM enyuma baba kakati no muzikirize tugendeko mawulire ag'enjawulo leero mitawaana myerere leero muganda wange ampuliriza birungi si birungi bwandibanga obunkenke mu mawanga gano wammanga mu ggwanga erya Amerika mu ggwanga erya Iran ampuliriza ne mu ggwanga erya Isirayiri kakati kaseera nakugambye nti kaseera kakweragako tuli ku final touches kadde ka lutalo waliwo adduka mu lutalo waliwo eyadduka mu lutalo waliwo eyadduka mu lutalo bassebo ne bannyabo yalekayo ebigambo n'abasirikale naye ye nga ye takyalina interest mu lutalo kakati nno we bwakeeredde twalengedde ettagali wakati w'amawanga abiri Irani yatuusa akaseera olunaku lwajjo neetegeeza ensi yonna nebagamba nti bannange bassebo ne bannyabo mu ggwanga lyonna enteesaganya wakati wange neggwanga erya Amerika
tuzigadde mugitaba nti enteeseganya wakati w'eggwanga erya Irani n'eggwanga erya Amerika. Irani egamba ziggaddwa wakati nga ziggaddwa si mu bulungi wabula mu bubi oluvannyuma lw'okulemererwa n'oluvannyuma lw'obunnanfuusi obuli wakati awo n'okumanyiira n'ezzalawo. Irani evuddeyo egamba kaakati nedda, enough is enough. Newe tunakkaanya newe tunakola ceasefire proposal ez'enjawulo gye biggweera mmanyiiyo lutalo. Leka twanguye omulimu tugende mu lutalo. Tugadde enteeseganya mu butongole. Amerika tetukyayagala kuteesa nammwe, tubigadde. Either mukole nze byentadde mu proposal oba mujje mu nnumbe. That is Iran. That is Iran. Mujje mulumbe mukole ekirooto kyammwe kye mwagala, kye mwakubiddeko ebirayiro ku lunaku olw'Essande nga mutegeeza ensi yonna mugamba temulina future Amerika ng'egamba terina future mu Middle East, Israel egamba terina future mu Middle East. Ebbanga Iran lyemala ng'eyimiridde ng'ekyayimiridde ku magulu gaayo abiri. Solution eryemu ne bwe banaakola batya bagamba nti balina ofukamiza eggwanga erya Iran liveewo basobole okuyisaamu ekirooto kyabwe. Iran olwabitegedde ne bagamba okay no problem, kankwanguyiza omulimu, nze meeting nzigaddewo, ceasefire proposal nzigaddewo zonna, oba za masimu oba za bigambo, temuza Pakistan mu ggwanga lyange mugisindika ejjenteeteeseganye, wama Pakistan wummula mirembe. Sinti ofudde kola ebibyo, nze bino mbigaddewo, twolekedde olutalo olw'amaanyi, kafuumula mpawu kafuumula nkete, ebintu biggwa ku mulundi guno na ggwanga lya Irani na ggwanga lya Amerika. Irani egamba mujje tulwane. Omanyi statement eyo kyetegeeza? Omanyi kyekitegeeza? Katuwulira. Tebakomye ku ekyo, babagambye wajja mu ggwanga lyaffe nga tewali kye tukukoze Amerika. Twalina obukuubagano n'eggwanga erya Isirayiri obwo buliwo kuva dda nga banneyiba ng'abali mu ggwanga limu we bafuna obutakkaanya. Bino baakuwuddiisa Amerika n'obiyingiramu. Musaasizi tuli fena, baakuwuddiisa n'obiyingiramu biveemu. Otherwise mbadde saagala ate oswalire ddala kubanga waliwo kyotalabangako kyennina. Nagambye jjo yajeyo kye bayita Yasini nga si muntu, sigamba Yasini muganda wa Hamu, nedda. Yajjeyo Yasini kyakulwanyisa. Yasini sura namba suratu Yasini yagambye akituumye eyo era aragakye yabadde ayogerako eri ensi. Bamubuuza lwaki kino mwakituuma Yasini, abagamba mugende mu ssuula eyo eyina amakulu. Suratu Yasini erimu aya ezeddiriŋŋana, fabi ayi alai rabbikuma tukadhiba. Nti waliwo aya ezeddiriŋŋana era n'amakulu ga aya endala ezirimu gategeeza geekuusa ku kino. Era Iran egamba nti bagenda kwolekera olutalo olwa magic. Tetululabangako olwo, tetulumanyi. Olutalo nga lwa magic kyekyokulwanyisa ekyajjiddwayo ekya Yasini. Yasini kakati tebakomye ku ekyo. Trump yalayidde nga balayira ono yalayira naye avaayo agamba yadde nga bigenda biggwa Iran byoyagala sigenda biteekesa mu nkola. Oyagala nkusasule byofiriddwa mu lutalo, sigenda kukusasula. Iran egamba oba tonsasudde ngenda kwesasula nga manja abo bewasindika bankube baani? UAE, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Jordan
n'abalala be bagenda okunsasula kubanga wabasindikamu ebyokulwanyisa bankube ng'ate nabalabula kale gwe tonsasudde weebale ngenda kubabanja bajja kunsasula nkwate Strait of Hormuz bajja kunsasulira awo ngenda kwesasula okumala ebbanga eggere nze lyemmanyi litali ggere nze lyemmanyi nange lyesimanyi bulungi nnyo paka ssente zange z'oyonoonye n'omusaayi gw'abaana be watta abasoba mu 100 kakati nno bino birala mukwano ampuliriza naawe andaba bino birala Amerika egamba nyukiri ojja kumuleeta uranium ojja kumuleeta Iran egamba oba w'amaanyi munone Iran egamba Strait of Hormuz njiggala owakanamu njiggala Amerika egamba tojja kujiggala era Iran emugamba n'amaato ge wateeka waawo ndi wadde embogga kuba omuntu afiire eddiini ye omuntu afiire emmaali ye afa mujulizi tuliredde okufa Amerika egamba no problem bana abasajja bonna kati beebala abasajja bonna kati bali mu kulaba nti mukwano gwange beebala sisobola kugamba nti Iran ewangudde Amerika nze nkyatule sisobola kwatula nti Amerika ewangudde Iran ntandika ntya naawe kennyini weerabire ekyo nakikulekera ampuliriza ekyo nakikulekera kakati uliriza ekimala eggobe mu kibya nabagamba bino tebigenda kusigala kyekimu omumerika okukwata essimu n'akubira mu ngagabulabu n'agagamba mukkirize mulikogonayizinga eggwanga era Isirairi ebeere siteeti lwaki akireeta kati bategedde bana missoni z'abana abasajja ba Middle East abasajja aba Irani abasajja aba Iraq abe Pakistani abasajja be Qatar n'abasajja abalala balina mission bagenda beegatta mpola n'abasajja abali mu ggwanga lya Oman Amerika yatuse n'okuwoninga Oman yamugamba gwe lutema lwaliiso nga nkukubye lwaki okulagana n'omulabe wange omuyirani omuwa magezi bagale Strait of Hormuz nja kuwutula Amerika yagamba Oman beegassa abo binaggwa kati olowooza kakati wulira Iran ejjo nabagambye kati twolekera okwawula abasajja abambala empale empanvu n'ennyimpi twalengedde katemba nga Isirairi Benjamin Netanyahu avaayo mu mawulire nagambye nejjo ku makya nti omukulu yakkakasizza ategeeza bannansi abasirikale be munda mu ggwanga erya Isirairi abagamba nti bannange bassebo ne bannyabo abasirikale mugende munda mu ggwanga erya Lebanon mu basajja aba Hizbullah ewa Naim Qasim al-Sheikh saba Hizbullah mugende mu Beirut mu Lebanon mutte buli kimu munonye bana ba Hizbullah abaliyo Hizbullah bagamba bannange mbalindiridde mujje munnonyeeyo mujje munnone era Isirairi abagamba mugamba ndi wa mutima mubi mbalabudde abali mu Beirut mukwate kubo muveewo mugende ngenda kujookya omusajja Benjamin yayokyako ekibuga mu Lebanon era yabakuba emizinga 100 mu ddakiika 10 Isirairi emizinga 100 mu ddakiika 10 Isirairi Benjamin Netanyahu jukira mu proposal Iran yabagambye entalo wakati wa Benjamin wa Isirairi ne Lebanon mu Hizbullah ewa Naim Qasim al-Sheikh zikome mu proposal we mutazikomya naffe tujja mu lutalo we are coming kati ejjo Benjamin yavuddeyo n'agamba mwetegule endeeta ekijja si muntu ngenda kwokya ekibuga kyonna ekya Beirut munda mu ggwanga erya Lebanon era neyimira ku magulu ga yabiri n'egamba ndayira Mukama Katonda eyantonda wallahi billahi tallahi bakuwaana mukwateko bakuwaana oba oli musajja gezaako bugezi olumba ekibuga Beirut naffe tujja bagamba Benjamin Netanyahu gezaako bugezi okwate ku Beirut
kirabika ebyemirembe mubiganye tukanyiza muganye tubagambye muve mu Lebanon muganye bano baganda baffe bano bakyali baffe ono naye mukasi musaba Hizbullah obbi wange obbi wa musajja wa mujita basoma aba mu kirasi bonna bashiya kakati ampuliriza ali ku Pali FM Iran yegamba kakati obogena kubocha ekiro naffe tuli ready nalabula kamalo kunonyeza wane ekibuga kyalabudde omanyi mwagala nnyo wetwogera ebintu bino waliwo bekigira ne bagamba nedda manyi ebyange kati bitambula na bujulizi Iran erabudde Iran ebalabudde Iran wants Northern Israel residents to flee Baveu if Israel attacks Beirut suburbs kasitaka kutanda Israel n'okuba Beirut abo Israel namwe muveemu namwe nange ngenda kuba kubani ayogedde Iran yayogedde waayise mmeka kankuwe Twitter ya Trump manyi mwagala ebyobujulizi Trump ategeza agamba nti wakati nga amagye gabadde gali mu kkubo gagenda munda mu ggwanga erya Beirut munda mu ggwanga erya Lebanon mu kibuga Beirut ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga erya Israeli Benjamin Netanyahu Trump agamba nti agasitopinze wabula Benjamin bino tabyagalira ddala bino ampuliza tabyagalira ddala Israel has postponed a large-scale strike on Beirut's Dehye district following US pressure. America ya mugamba owaye akasajja kayogedde tolumba ono Benjamin yabagambye muveewo ngenda kubalumba Iran nevayo negamba kati ebyemirembe biweddewo twetaaga bikola tetwagala bigambo we mubanga mujeewulira bakuwana Isirayiri gezaako okwata ebikompola gezaako okwata zidroni olumbe eggwanga eya Lebanon okube abayizibullah abali mu Beirut bakuwana bakwita musajja abali mu Isirayiri nange mu north nange ngenda kubakuba namwe nange mbalabudde munagamba Iran nyine empisa embi nange mbagambye mwetegule nja kubakuba tit for tat is a fair game al-ainu bil-ainu okuba be north okuba ba Beirut nange nkuba ba Isirayiri kyokuba kyenkuba ali udhunu bili udhunu Iran what are you nawe kakati ulira ekibalo kansoke nkuba naffe abaroyo healers kansoke nkuwa abaroyo healers wano wetulaga tugenda kufa omaze ebbanga nga wejjanjaba endwadde ez'enjawulo naye nga munange teziwona abaroyo healers bakugamba bebokka bavuddeyo ne bagamba ate ku bbeeyi rayisi eya wansi bakujjanjabira eddagala lya butonde ku bbeeyi ate rayisi bano bakuvaako owonye era bagamba tokkiriza kubavaako nga towonye tokikkiriza ekyo ku lwa Katonda bakuvaako owonye mu abalwadde ba alusazi zikumazeeko ebbanga olya munange byolabye ebidda okitegeera kakati ali ku Pali FM olina prostate ofuyisa buli kaseera olumwezi wange ofuyisa amagulu gakuluma tubaitedde kye bayita amajani ga salsa oba amajani ga azima gano tegakaawa ogateeka ku mazzi agokya mukono gwange noonywa mu nnaku lumu 2-3-5 enjawulo oba otandise okugiraba Allah yateeka baraka waliwo kye bayita baraka Allah yateeka baraka mu majaani gano agasalusa n'amajaani ga azima bannange gawonya atanaba kuganywa kubagamba gw'omukadde tegenda kuva mu nnyumba yo gwakuliridde mu myaka kuba gagogola emisuwa gyonna gw'omwami enyuma mu nsonga z'ekisenge balina kye bayita royal honey kano kabisi mukwano gwange onuuna kanuune ebisigadde n'obireka balina kye bayita royal extra guno nago gwakunywa bagamba gwavudde munda mu ggwanga lya Tanzania kano nako ka kisenge k'abaami gwe toddamu kaaba ndwadde za kisenge nga royal healers weeri ku bbeeyi rayisi ng'ate bakuvaako oteredde nti ate nze nyina prostate nti ate kati ate amazeeko ebbanga
ate netakula nyina hemorrhoids endwadde zonna mugongo gukuluma magulu galuma ddagala lyeyawulidde lijjanjaba ekyo magulu nafokasinga ku magulu mugongo fokasinga ku mugongo Royal Healers abenyuma mu size eddagala weeriri kakati bali wano kuna Mirembe Road wano ku mafuta ga Rubies Kazembe ka Volcano Bus Park eduka namba 314 kwate namba yesimu mukwano gwanga mpuliza delivery ekolebwa otuka ku mafuta ga Rubies Kazimbe ka Volcano ke kaddakaawo amadala galiko obugere kuliko obugere mulimu Royal Healers bugubere paka ku mulyango 314 0749 96 1409 oba 0749 96 14 09 oba MTN 0779 95 92 45 bebanaffe aba Royal Healers wali na Mirembe Road kakati nno webibanga bizze wano gwe tiimu Irani nkugamba nnyo tufunye sosi nti Amerika nayo yadde nga baanawusize baganye Israel ogenda okulumba mu Beirut babagambye naye era mwebereremu tulengera bana ba Ansarullah reportedly signaling readiness to join war against Israel. Irani yokasi evuddeyo Abahouthi bagambye wolumbira Beirut naffe tujja ffe tuyina redisi Babu Al-Mandab ffe tugirina naffe tugenda kugiggala naffe nayo tugenda kugiggala bino binaggwerawa bino binaggwa bitya nga basajja bonna muganda wange ampuliriza buli omu agamba munne ndaba foreign minister w'eggwanga erya Irani bagamba eggwanga erya America every time the United States violates the ceasefire we will respond immediately as we did today when we carried out strikes against US bases ejo balumbye bases eggwanga erya America wali ampuliza munda mu ggwanga erya Kuwait nga bagamba nti Kuwait mwabamu kubayambako n'omusajja okulumba eggwanga erya Iran tewali buzibu naffe tujja kubaddiza tubakube naffe tujja kubaddiza tubakube wakati nga negotiations abasajja bazirinnyemu eggere according kusinda ku mukutu gwa Tasnim news agency kuli munda mu ggwanga lya Iran babagamba nti bintu tubikooye era bagamba talks will remain suspended until all terms of the ceasefire are met. Tetugenda kuddamu kukanyana mu okujjako nga mutuukiriza be tubagambye ebyo bibamala. Era Iran egamba tuli mu kulowooza mu kuggalira ddala Strait of Hormuz neera as well as the Bab al-Mandab Strait ne Bab al-Mandab tugenda kugiggala. Bagamba omulyayo ono bamugamba nti mukwano gwaffe solution eriemu buli ku buluyo lukya twerabisa tukanye n'abasajja mabega wa kateni entalo ziggwe walengedde we beerumbye ejjo Amerika evaayo egamba nti yakutte emizinga gy'eggwanga erya Iran kye baakoze ne bafulumiza ka video simanyi oba mwakalabye nga basindika emizinga paka we gyatuuse kati bino ebintu bya bwongo ono wakubira eno mukubira eri ono wakubira eno mukubira eri kakati nga maliriza akadde ndaba kantola tindigwa ng'omusezi obudde gwe bukeddeko tolekereko munda mu ggwanga erya Russia ew'omusajja Putin Vladimir ono ayogedde yabagambye nga asinzira mu kungana lw'abannamawulire bwe yatuze olunaku lwajjo akawungeezi munda mu ggwanga erya Russia ategeeza agamba nti solution y'entalo eziri mu Middle East abagamba nti zirina kuggwa nga mwogedde naffe yamaze n'akyasa entalo okuggwa mwogere naffe mwogere na China mwogere na Russia bana basajja ffe tusobola okubagambako aba Iran ne balekera awo ebyentalo kakati kiriza nkutegeeze pulezidenti w'eggwanga erya Iran Masoud Pezeshkian
waliwo ebadde bitambula nti yabadde yeekyayi munda mu ggwanga erya Iran ng'agamba nti bamuggyako obuyinza bunyuma g'obeera omwami ng'olina omukyala ewaka naye nga gwe buli kimu gwafumba ate gwayoza ate gwolabirira abaana ate gwakola ki kakati ne President Masudi yagamba obuyinza bwange sinze mbulina ndi kifaananyi nga President mbu amagamu gawandiisi gagamba nti yawandiise resignation letter abagamba nti nkooye oba President siina buyinza ejje kawungezi yavuddeyo n'ategeeza ensi yonna yonna n'abagamba nti betannabakulaba nti ate mukwano gwange abyogerako era agamba nti akyakulembera eggwanga era Iran paka ku kaseera akasembayo paka ku kaseera mpuliza akasembayo kati wano waliwo okulya n'okukombesebwa ni bano bonna tetumanyi gye bali abasajja Abamerika babanoonya okubatta Amerika egamba nja kubanoonya paka ku kaseera akanaasembayo solution eri emu nange yennyongera ku ddoboozi lyabo abagamba Amerika eyina amaanyi mangi batuule kuba ebbanga ly'omala ng'olumba omunafu ne wakkubayo ekikonde kimu ku ttama fe ab'amawulire tukwata kikonde ekyo obadde okimanyi ekyo tunoonya kikonde ekyo ono omunafu kyakkubye kyova olabanga amawulire matono nnyo g'olaba agava g'eggwanga erya Amerika olw'ensonga alwana n'omuntu gw'asinga amaanyi kati kamera zonna zinatunulira ono gwalwana nayo gwasinga amaanyi kiki kyakubye ow'amaanyi okategedde akabalo kyobalanga mikuto egy'enjawulo gyonna osanga amawulire g'Amerika nga matono era bamugamba solution kaanya naye ng'ekiri mu Kuwait kirala abaana basajja olutalo lutandise nno okuddamu obadde okimanyi ekyo kati nze mmaliriza puroguramu nga nkikugambye olutalo lutandise okuddamu lwa nsonga Iran yagambye evudde mu negotiations ebiggadde tekyayagala kumanya mujje balwane ekiri mu Kuwait Amerika egamba Iran walumbye Kuwait nga tuli mu ceasefire kakati tugenda naffe kukulumba Kuwait egamba nyina obusobozi nange obulumba Iran nenjikuba olaba bitandika bityo olutalo bassebo ne bannyabo Abahuthi ne bavudde bagamba tugenda naffe kulaba nti munange kasita mujja mu Lebanon tugenda kubakuba Babu al-Mandab egenda kuggalwa tugenda kugiggala mu mateeka mu lo olutalo alowe luli tebinaggwa saagala gwe ekiri mu Iran ogambe nti tuwangudde nedda Amerika tannagenda remember ye super power gwe Amerika togamba nti mpangudde nedda akasajja kajjeyo kye bayita Yasin sula namba era babuuzizza kati mumbejja osekaki babuuzizza alaga kye n'abagamba eyesuula muginoonya amakulu gayo mu Qur'ani nange njibagamba sijja kugivunula kubanga sigyekakasa mugende muginoonye kakati nno mumbejja ebigambo biwulidde kansooke nkutegeeze waliwo wano omwami ali Kisaasi ategeeza Bannayuganda mwenna nti wenna yeetaaze okumulevolingira kompawundi ye oba okumusibira pavers mu kompawundi yo mukugu nnyo mu nsonga zino ate taseera akutegeeza nti muntu mukozi nnyo ate mugumiikiriza muyisigwa ddala asaba gwe yenna yeetaaze okulongoseza kompawundi yo omutuukire pavers bimuli biki byonna designing byonna abisobola mukubire ku zino essimu wammanga mulungi nnyo bambi 0742 10 43 oba MTN 0761 46 98 38 Nicholas asangibwa wano ekisaasi Niko watu wabagambye Niko omwami Niko tukusabira buwanguzi ate munange ofune bakiraya nti wasozoze ndikiriya olaba kino ekiri ku maaso wabadde ki ate nyina ekyanabadde obufumbo buno bannange obufumbo ate ebikwataganira wanene glass ati bazimpadde era ngambye nakugamba ozambale ng'obule tebunaba kubeerako musana ne YouTube kweri agala kulabira ku YouTube alabo banzijje onyumye bambi mu butuufu seriously oyinza otya okwambala ezo glasses nga teri musana murovo oli mu studio nze bade ndowooza yalwadde amaaso nedda alabirira akola gugu ogwamujja ewaka alabirira agezezzaako bambi
agezezzaako ate olumala munnange waddayo akaba ne darling tibakunzibako kakati ate nga ya designinga ngani gwe babolisi kate abasajja munnange tutomanyi ate mubasikate buli musajja alina atambula n'agenda gy'alaza oba ekyo kyakola agezaako okukweka kirabika mwe temutubuzaabuza omusajja alina atambula n'agenda gy'alaze tebamubba kuba sisi kati nti ogisanga ku waya n'ojanula yes aba yeesaliddeo teri gwe babba mpozi ng'omuntu ali mu kalogo kalenzi kaseekene tumulabula abasajja ki kye tuli tumulabule manze aba YouTube mwenna mwebale nnyo okulaba nti ate mutugoberera muganda wange ali eyo abe Rwanda mwenna bizimaana e Rwanda ebale kulaba nti ate munnange otuwuliriza ate otugoberera abantu bali e Kabuohe mumbejanga yekwese Eric Sengo asirise kyokka okay Irani yeyongera asirise kyokka kino okay naye bwato yendowooza ye naye bwato wagambye Shema abe Shema mwenna mwere kulaba nti ate mubaddeko tutambudde mulairo muta abe Shema kale kakati waliwo akapya kaseekenda akali ku mawulire waliwo akapya ebimu ku bitambulira kati tukyatunuulidde enteekateeka za Dr. Kizza Besigye ne Honorable Muwanga Kivumbi in fact Honorable Muwanga Kivumbi era akomezebwawo leero najjo yabadde mu kooti abavuddeyo okumweyimirira nga bakulembeddwa mu leader of opposition batandika okubuuzibwa kajujujuju w'ebibuuzo oba banaasobola wabagaye mbu okusinziira ku sayidi eri empababi tebamanyi waabeera wankalakkalira ayinza okubulawo kati sayidi abatwalewo ewa Dr. Kizza Besigye nalabye yaliko omuloodi era munnamateeka we yakulembeddemu ejjo Salongo Erias Lukwago ng'agamba obudde bwe babawadde okuyita mu bujulizi butono mulimu obutambi bwe babawadde vidiyo nga yakulabira essaawa 10 kyokka babawadde sabbiiti emu mulimu fayiro ennene ezeetaaga okuyisibwamu batunule tuli mu musango tewali kwebaka wano omuntu asobola okukola ekintu okuba obutambi bwe babawadde si katambi kamu si butambi bubiri anti ono alabeka n'olabeka bali hawo minazi anti kati twagala musango ebyo byonna biba byakiremesa ate Lord Mayor akolera bwereere osala amagezi akolera bwereere bage bagala kugenda mu kooti tapulesa amateeka baddemu baakiri bawakanye kino beetaaga obudde obumala okulaba ng'obujulizi bwonna busunsulibwa mpozi n'ekyebola batulabudde amasomero tegagenda kugalibwawo ebadde biyitiŋŋana ku mutimbagano Benjamin Bwambale olyota munnange bwe kivubuka gwe tomumanyiira kivubuka gwe toddamu okumumanyiira ne bannange kambe mu kamera eno bannange nga tonavaako nzikiriza nsabe mukyala wo nzikiriza bw'aba asobose enkya nga bwakwambaza leero ebitangaaza abirekeko enkya kuweyo ekikooti ekijja ekifaananyi kyabali banzijukiza babeera nnyo mu bikooti ajja bwati omusana neguba kuba bafaananira ddala nze onyigidde era kati mbadde mmanyi tuli babiri ate kati oyagala kwawula ate obafaanana nnyo era abasirikale mwenna ab'amagye abapoliisi bani bano abatrafiki amaziri ezabayo tezibeera fashionnet bweziti baŋŋamba zibaako ne kamera ezaabwe zibaako mbu ne kamera bali abambala eziringa ezebbiri nagirabamu baŋŋamba ne Bobi Wine yajambalako gago ng'eriko engeri ya kamera nga yo abali eri bamukontrolinga security purpose era agirina waba alaze waliwo mbu n'omuyimbi yagigula waliwo kali naye kino biva wano Chakala season 3 Double Energy Mowins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiwuleza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen TVs emmotoka pikipiki smartphone kusane free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback toyina okukola
kyangu nnyo gula buguze eccupa eya Rock Boom oba Silverback Energy Drink kibera wansi wakasaanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abanaawangula eccupa za Rock Boom ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800 299 008 Rock Boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kosa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine buli lunaku olukya twongera okukuweereza mu mpeereza esingira ddala okubanga ya mulembe obutonde makula tukizizza bukya tukomawo na nkuba mpya katiika ebyobulimi n'obulunzi oyinza otya okufuna ssente ng'oyita mu kulima wamu n'okulunda alright program obutonde makula LFM programu obutonde makula buli lw'omukaaga okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa 2 z'ekiro ekuleeteddwa abagaawa Agrofarm. Oyagala okutandika faamu y'enkoko ey'embuzi oba ey'obumyu ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu y'obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti 95 65 78 oba noti 787 20 17 2. Tandika faamu y'embuzi obumyu n'enkoko ne Gawa Agrofarm. White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco. Onayongera ku byawunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic w'obuwunga okuva ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero